okwaniriza ku Falke official omukutu okukuleta amawulire agakwatagana ku selebu wamu ne comedy era ng'olunaku olwaliro tuze ne Alienskin muyimbi Munnayuganda omupya tanaba kubeera nga nte alwa mu music industry ebbanga eddene naye ng'ate mwanattu ebyafaayo bye yakakola byo bingi ddala kubanga alina ettutumu mu bantu alina ettutumu mu kintu kino eky'okuyimba era ng'abantu basinze kubanga bamwagala olwa style gy'ayimbamu ennyimba ze olw'embeera ze zeyeeyisamu nga ye omuntu ate n'ogattako na kiri nti ava mu ghetto kimwetedde ddala abantu bangi nnyo okubeera nga nte bamugoberera okubeera nga nte bamwagala era ng'olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tumanya ebimukwatako Alienskin okuli mukyala we okuli famire ye kiki ekimusanyusa era Alienskin ono tugenda kuba nga tumanyako ebyo bitonotonotono byetusobola okubeera nga nte tumutegera osobole okuba nga omanya superstar oba nga otegera Alienskin ono yaani era nga tugenda kuba nga tumanya kimu ku kimu era nga tutandika butandisi solina kubeera nga ova ku mukutu. Amanya ga alien agaddala oba go amanya ag'omulumbe oba goyinza okuyita amanya agabeera ku biwandiiko oba ku ndagamuntu ye Mulwana Patrick era nga Mulwana Patrick oba Alienskin ayimba music ali mu kika kya reggae, afropop, dancehall, rap era nga ezo category 3 bwoba omusaddemu nga mulimu kyoyinza okuba nga omwagalako aba ajja kikuwa bulungi nnyo. Reggae, afropop, dancehall ne rap ebyo ebintu abitegerera ddala nnyo. Mwana mulenzi ono yazaalibwa omwaka ogwa 1996 era nga wetwogerera alina emyaka 27 era nga yazaalibwa wali mu bitundu eby'ekiboga n'akulira mu ghetto ez'ekiwempe oluvannyuma lw'okuba nga yava ewa mukadde we oba maama we oba mu maka ga maama we ekiboga n'ayingira ekibuga yatandikirawo okuyingira mu ghetto z'ekiwempe gy'avudde okutuuka wano w'omulabidde. Tewaliiwo nnyo kyamaanyi kimanyiddwa ku famire ya Alienskin engeri gye kiri nti nno ebintu bye ebisinga tabikolera nnyo mu mawulire naye nga waliwo ka vidiyo akalabikako nga Alienskin agenze gye yazaalibwa oba nga agenze okulabako maama we era nga ono Alienskin yazaalibwa nga ye mwana namba 2 wamu ne baganda be babiri nga bonna balenzi era nga Alienskin ye namba 2 nga bwe nkugambye nti famire ye tagiteeka nnyo mawulire era bitono ebigimanyiddwako naye ate ebyataata we byo sisobola kubaako kyenkugambako kuba tewali yadde ekimanyiddwa naye ng'era bwe naaba nina kyentegedde nja kuba nkikutegeeza ekikwatagana ku taata wa Alienskin. Essaawa zino Alienskin ali single era talina mwana wa musajja oba mwana wa mukazi yenna gwali naye mukwano naye ng'agamba bw'anaaba atusse mukadde ak'okubeera ng'afunayo oyo omukyala oba girlfriend ayagala afune omukyala oyo ajjira ddala mu mbeera ze era anaasobola okubeera nga nte obulamu abutambuza nga ye bw'ayagala bubeere nga butambula ng'era bw'owulira bwe yaddamu wano. Nenda efaanana yona gy'anaaba afaananyemu y'amanyi. Talina kuba na kyanyizo na kimu. Alienskin yatandika bulungi okusoma kwe wabula bwe yatuuka mu senior 2 n'asalawo okusoma n'akuvaako naye ng'ensonga eyamuleetera okuva kusoma sigamba nti oba school fees teyaliiwo wabula yalabanga okusoma tekulina kyamakulu era tekulina kyekugenda kuba nga kimugattako bw'atyo yasalawo akwesonyiwe n'asalawo atandike okuba nga nte atoba asobole okuba nga afuna ekigulira magala eddiba era nga bw'atyo mu kutoba okwo bw'atyo bw'avudde okuba nga ajja awangula emitima gy'Abannayuganda ng'ayita mu kitone kino Katonda kyatera okuba nga awa abantu abamu ekyokuyimba era nga bwe twogerera ssaawa zino emitima gy'Abannayuganda egisinga agirina nga ayita mu kuyimba. Alienskin ono ebimu ku bigambo byasinga okuba nga akozesa agamba nti ye yali star nga n'ensi tennaba kuba nga emumanya era nti ekirooto kye oba missoni ye yakubeera nga nte akola akawumbi asobole okubeera nga ayambako abantu ab'omu ghetto wamu n'okubeera nga nte azzaamu amaanyi oba okusikiriza abo abaana bonna abali mu ghetto okusobola okuba nga bamanya nti buli kimu kisoboka era y'ensonga lwaki yayimba n'akayimba aka mission kawumbi omukulu ono ayitibwa Alienskin nga ye agamba ensi nga tennamumanya already yali star era ekirooto kye kyakubeera nga akola akawumbi ak'ensimbi oba gy'oyinza okuyita biliyoni. Bwe tuba tuzze ku motoka amayumba Alienskin by'alina nyumba zo tezinnaba kubeera nga nte ziteekebwa bulungi nnyo mawulire kuba muntu si wa mawulire nnyo okujjako kubanga ge gamunoonyeza ensonga lwaki ebintu bye bisinga
ebbanga lyamaze mu kuyimba akyabikweka wabula emmotoka ezirabikako osobola okugamba nti eno mmotoka kika bwe kiti ng'era naye bw'ozirabaawo kansuubire gwe osobola okugamba nti eno mmotoka kika bwe kiti kuba zonna alina engeri gye yazitonaatonamu nga tezitegeerekeka. Ebimu ku bintu ebisinga okunyumira Alienskin kuliko okuba gym oba okugenda mu gym ne kubeerako okuba ebikonde kitwandiise boxing wamu n'okukiringamu ne bakyali be. Nkwebaza okulaba vidiyo eno paka gyekomye era nga sijja kukoowa kusaba kubanga osubscribinga otekeko n'akade wamu n'okubeera nga nte vidiyo eba ekoleddwa gwe asooka okubanga ogimanya n'olw'ensonga eyo sigenda kubanga nsukkawo. Salute. Nango ntwaliddemu kasande Muyiimba.